kubeera mpozi ng'ate otambula nange bulungi nnyo embeera eri etya obulamu obusanze otya gye tuli nnyo okubeera mpozi ng'ate tutambula naye bulungi tukulisa mu weekend ebadde mpanvu ddala tusuubira nti yonna gy'otambulidde gy'oyise buli kimu kibadde bulungi nnyo amawulire tulina mangi nnyo ddala era nga mpozi obuuli awo ge gasinze okubeera mpozi ng'ate gaga traininga tutandika mpozi ate tuviiridde ddala mpozi ate mu swearing in abaka palamenti bonna bamaze okulayira oluvannyuma lw'abaka bonna okubeera nga balayira ebifo ebimu ne birabika nti biri vacant omuli mpozi ate n'ekyomubaka omukyalo ow'ekalangala oluvannyuma lw'okubeera nti bambi yafa omukyala Nakimuli Helen nabaddeko eyo Kalangala nga ebipande by'endaba bikyalinamu bambi ebikadde biri nga bikyalimu naye tugenza okgenda mu weekend nga mpozi abawala 3 okuva Kalangala abajjeeyo mpozi ate empapulo okubeera nga booli awo bajja okumwesimbako ku kaadi eya NUP era twalabanga bannaffe mpozi ate abakwasaganya ebyokulonda mu kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP nga bataddewo nsaleesale ddi bagenda okubeera nga baveetinga then oluvannyuma bagenda kubeera mpozi nga ate bakolinga for a public debate abantu bano baba veetinga ne babulayo ekintu kimu kyokka public debate balabe egenda kubeera nga ebatwala etya bigenda kubabeera nga bitambula bitya so tubakulisaayo mwenna mpozi ate oba oli awo ababadde mpozi bagoberera nabutya bibadde bitambula ensonga z'okubeera mpozi nga ate baveetinga n'ebirala then natwabalaba emikolo nga bwe gyatambula egy'okulayira byonna but amidst of kulayira ate waliwo mpozi ensonga ezaagwawo zez'omukyala mpozi ate Justin Namere owa Masaka City mpozi omukyala agambibwa okulondebwa newankubadde nga okusinziira ku babaka oba kusinziira ku kibiina kya NUP omukyala ono yabba bubbi bo bwe bagamba okusinziira ku bwe bitambula nti mukyala wa NUP yali awangudde naye ate ne balangirira mu mulala oluvannyuma lw'okubeera nti ate oba oli awo baddamu ne babala n'okubala naye obubokisi ne busangibwa nga obumu bumenye n'obulala nga bulina ebizibu byabwo naye omulamuzi yagenda mu maaso yasiimwe atiimwe bwe lityo yagenda mu maaso mpozi ate n'amenya ekirayiro y'ekinyini kyeyavuluma mu kkooti ng'alayidde n'agamba nti newankubadde oba tusanze obubokisi buli tampered with but ono yawangudde kale n'abeera bw'atyo omukyala ono abadde atambula n'ebigambo bingi nnyo wa bigambo bingi yeeyita sitooko mpya ayogera nnyo naye twabadde tuli awo nga kigambibwa nti yawambiddwa ekimuwambisa kyekiruwa omukyala ono abadde nnyo oba saabadde wabula nfanfe w'omukyala Speaker Among era abadde atandise okubeera nga amwekulubeesezaako mu mulaba abali ku mikolo yamutereza ebikolo eteri egamba yalinga metroni we okubeera mpozi ngoba oli awo abadde nga atambula nnyo naye begamba ebintu manya amawulire gagenze negeetapukatapuka okwatibwa kwe naye nga ye omwami alumiriza UPDF nga kwotadde n'abasirikale abalala ba SFC bajja babagoberera era okukakana nga bakiise drone mukyala ne bamujja mu motoka ne bamutwala ye butamanyi era bw'atyo n'asooka n'abeerayo essaawa sijaga nti olunaku lwawera olw'ensonga nti
bw'abaleete bunnaziba olunaku olwajjo ngazzeemu alabise kitegeeza olunaku terwaweze ng'abuze nekyoba omanya nti bwagenza okukya olunaku olwajjo nga ye tebamukubako kyamulubaale tebamanyi nawa gyali naye nga bino byonna bizze nga oba oliawo byetololera ku bigambibwa nti abadde nnyo munywanyi wa sipiika. Jjukira tugenza oyingira wiikendi ng'omukyala sipiika wa paliamenti omukyala Among nga endorsement ebadde yamuweebwa bannaffe aba PLU ekyokubeera nti oba oliawo y'omu ku bagenda okubeera nga bakwatira omumuli mu kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ne munne Tayebwa ng'ate PLU yeetemye engalika egamba abo tetugenda kuddamu kola ki kubaleeta nga baleese Oboth nga gwe baleese bagamba nti oyo tetukyamwenda osinze twafunye omulala. Basooka ne bagamba tugenda babuulira ani ontegedde tugenda babuulira ani then oluvannyuma ne bamala ne bakkiriza ne bagamba kakati gwe tubaleetera y'ono oba mpulira ne baleeta Oboth wabula Okoth Oboth yasooka n'agamba ye tabimanyiiko ye takola ki ye tabimanyiiko naye ate oluvannyuma n'abeera ng'akola ki ng'abimanyiiko. Kati bino byonna bigenda okubaawo nga kigambibwa waaliwo olukiiko olwatuula nga lulimu ne President Museveni ne bagamba Amongo stepping aside mu stepping aside bajja banga bamufunira ekifo ekirala ndowooza n'agaana mu kugaana bano kyebava bamuteekako ttabo ey'okubeera nga bakola ki nga bamuleetako omuntu oba oliawo munnamagye Okoth Oboth wabula ono kigambibwa naye newankubadde Amongo bamuvunaana nnyo emisango gya scandal za corruption na biki bagamba noono naye era naye ensonga ze zimu olw'ensonga naye yasangibwa n'amabaati eminwe bisatu egy'amabaati egyasangibwa mpozi ate ewuwe naye ng'amabaati gano gaali nakubeera mpozi ga bannaffe bali abakalamojja gaali nagenda kubeera ga bakalamojja naye ne gabbibwa abantu ab'enjawulo nga noono kigambibwa naye yalimu newankubadde omukyala Nandutu ye yakafiiramu omusango gwe gwasinga simanyi oba ye yabba amangi oba ye yakola atya bati gwe kyoba omanya omukyala Nandutu ye ali mu kkomera myaka 4 lwa mabaati g'ekkalamojja ne bibeera nga biri awo ebito ne beebuuza kigenda kutambula kitya wabula kyoba omanya nti ye nga ye omukyala Nameere bwe yazzeemu okulabika yatandikiddewo n'anyumya bwe baamukutte na bitya bwe byabadde baamutulugunyiza batya ne bamusesema n'anyumyanga bwe yakubidde President Museveni ayina essimu ye ya iPhone ekubibwako omuntu omu yekka President Museveni yekka yagikubako n'amunnyonnyola bantutte bati n'amugamba atofaayo gwetandikirawo okubeera nga advocatinga for the good NRM byekoze n'ebirala byonna kakati ng'agamba agenda kubeera nga asomesa ebirungi NRM byekoze buli kimu nga bw'okimanyi ye byagenda okubeera nga asomesa nti oba oli abo ababaddeko ab'NRM babadde tebabisomesezza bantu ndowooza munaavunaanibwamu n'ekitaawe kubanga nekitaawe w'NRM ate bonna b'e Masaka oba okitegeera awo Nameere bw'atyo ye n'abeera nga yatandikiddewo mu giya bangi bagamba nti oba oli awo ye yabadde azanya firimu ze naye ate ne wajjawo firimu sito omulala
oboli awo namumenyawo ono kwekulayo ebyo bigambo by'abantu oba ontegedde. Kakati gaye tukyali mbyabufuzi bya Uganda olunaku olwaliro tugenda okwetawuliza nnyo tukuvudde tuli ku Speaker of Parliament. Abantu abasinga babadde bamanyi nti oboli awo Mau yagenda okubeera nga yaleetebwa bannaffe ba PLU era mubadde mulaba ebitambula Chairman Mau beekanze nnyo okulaba nga baleese Okoth Oboth abanga bo aba PLU. Ne beebuuza kabadi kyakaliwo omusajja adde akyasinza okubeera voko ye Chairman Mau. Oboli awo nga mu mbala yaabwe bandibanga bakibaze nti ono bwajja okubwa speaker oli omulala ajje kubwa deputy tetumanyi batige kyobomanya kyekiriwo nti ne Mau naye akyaliwo nga bwogamba nti naye candidate naye nga bo aba PLU ne NRM balinga abenda osinzaani Okoth Oboth. Oli agenda kwebuuza PLU ate ne NRM bitya. NRM ye taata, PLU ye mwana. Nenga tulaba essaawa zino abagezi ababala ebintu olina kubeera nga either olinya wabiri obanga oli mu PLU. Bw'oba oyagala okubeerako mu cabinet empya olina kubeera nga osambisa abiri ng'oli wa NRM ate ng'oyo advocating for PLU. Awo kijja kwanguyira nnyo okubeera ng'otambuza ensonga zo. Kyova olaba nti abantu abamu balinnya eno n'eno teweewuunya ng'ono ali bw'ati ne bw'ati ovuye muze mu bulaba. Kabanda yavaayo n'alangirira n'asoma ekiwandiiko kya mukama we kyayogedde. Entabwe eva kubeera nti obooli awo omukyala Amongo yafuna emmotoka y'ekika kya Rolls Royce. Awo wava obuzibu. Awo wavaawa wewava obuzibu. Bwagenza okuziba olunaku olwajjo nga omukyala Amongo tetunnawulira kimuvaamu wabula nga amawulire agatambula okuva ku kiro eky'olwomukaaga n'ekiro ekyakeseza olunaku olwa Sande n'olunaku olwaleero nga amawulire agatambula galaga nti omukyala ono oluvannyuma lw'okudisplayinga emmotoka ye eya Rolls Royce n'amala n'agamba kirabo kyamuweereddwa munywanyi we, twagenza okulaba amakaago ag'ennakasero ng'amakaago gazindiddwa ab'ebyokwerinda nga kuliko n'abo abakwasaganya ebya corruption bayita aba anti-corruption ne bazinda amakaage ne bagayaza ne bakola batya balese fire brigades balese motoka bino ebigrinder ebisima bavudde makage nakasero ne balumba makage ekigo gano bagamba nti atego gali sola kezali yasi nyonyo ngojeka age nakasero ndi gana age ekigo ate yo basanzeeyo ebibox n'ebibox bya sente mu dola mwemuka abamusimanya ate malwaliro ate bagundi be sente zisobola okukola ebyo byonna omuntu omwazirina. Sente zisobola bazimbira amalwaliro, sente zisobola bakolera bitya omuntu omwazirina omukyala Amongo. Okusinza ku bitambula bomba mulaba amawulire nga bagadde galaga mu bifaananyi nawa kigambibwa mbu General Muhoozi yatega Kabanda namplantinga abeere nnyo munywanyi wa speaker nenge ekituufu kyali nti abadde nga amubega ku bitambula abadde nga amubega ku bibeera munda. Kati olw'okuba amawulire gabadde nga ateekayo nga balina okusooka okugakakasa bwe batyo tubadde mu renovation y'ekirongoosa enguudo z'e Kampala wanawa kati n'oluguudo lw'e Nakasero
oluyita ku makaga speaker Amongo nalo baluteeka mu nguudo ezigenda okubeera nga ziddaabirizibwa ne balusimaasima ne bakola batya blabla bino bigambo by'abantu munda eyo mbu ne balusimaasima ne bakola batya ne this time abajja okukola ate tebaali ba city engineer wabula baali ba brigade bano aba engineer brigade UPDF engineer brigade be bajja okukola nenga mwabo mulimu bambega ngebbanga lye bamalanga ba tokosa bitwa kita bakola bitya bwe basindika bu drone bwe bubuuka bwe buyingira mu nnyumba oyo bwe bulambula bwe bulaba biki ebiriyo n'okuteekayo obuliawo obumu obukwata amaloboozi kati emboozi yonna Amongo gy'abadde nga anyumya byabadde nga bakola bano bibadde nga bibagwa mu kutu era mulaba agamaka ge batandikiddemu kigambibwa waliwo n'omukyala gwe bagamba okubeera nti yakubibwa amasasi yali omu kuba coordinatinga n'aba UPDF ano wabweru okubeera nga bakola ki nga babega munda nekigambibwa omukyala ono yakubibwako ku masasi story eyo naye tatambula nnyo story eyo teyatambula nnyo yakwekebwa story yakwekebwa naye nga ensonga zonna zaali zakubega Amongo nga beebuuza sente azijjawa sente obutitimbe ng'alina bungi mujjukira bwe yayita President Museveni aggulewo essomero n'ennyumba ye n'amubuuza sente wazijjawa baali batambula omukyala n'amugamba ye President weerabidde nga gwe kennyini wanyambako n'ompente ente zange zembadde ntunda ne zikula n'entunda mwenzijja obugagga bwange oba okitegeera kakati nno ebyo byali bigambo bya President biri ebikadde nga ggulawo kati Amongo abamu bagamba abaana b'abakulu yaliko mukyala wa Garanga mujjukira yoli yali President wa Southern Sudan eyafa nga bagamba abaana be bwe bityo ontegedde kakati eyo netuvaayo netudda mu ssente ezasangiddwa mu maka g'ekigo n'ebyobugagga ebirala ebyasangiddwa mu maka ag'e Nakasero nti bizabadde ssente nnyingi nalaye Muhammad naye yatidde Muhammad Nsereko ng'agamba omuntu omu yalina zino ssente zonna nga eggwanga lyavu kitegeeza omukyalo ono asobola n'okuwola gavumenti ya Uganda neemuddiza asobola okuwola gavumenti ya Uganda neemuddiza bw'eba eyagadde bw'eba teyagadde esobola okugamba ono mugagga nnyo katumuleke ku bimu ku byobugagga ebyasangiddwa ekigo nkugambye mubaddemu ssente emmotoka eza Lakizale nga mwe muli n'emmotoka eri eya Rolls Royce kati jo tuleera waliwo tuleera yaleeteddwa abantu badde balowooza nti oba oli awo yegenda okusitula emmotoka ezitwale naye ate mwanange yamaze neefuluma nga terina kyegenze nakyo naye nze kyensinga okumanya nti oluusi emmotoka ebireeta kukola mawulire na biki but kyoba omanya ennyumba y'ekigo kigambibwa erina ne basement za mirundi 3 erina basement za mirundi 3 kati kiriza obagaana okumanya ebifa mu nnyumba eyo features na biki bateeka okuba banoonyeza bayinginiya abaazimba ennyumba eyo kyova olaba mu mateeka amatuufu bobo abamafia baba bazimba ebizimbe byabwe inginiya amala okuzimba ebizimbe bamutta nti ne bwoba ofa otya tosobola kuddamu kumunoonya akubuulire pulaani y'ennyumba eyo yali etya bipya ki ebigirimu biki ebigirimu you know naye bano we bwakeeredde olwaleero nga bakyasimoggola bakyanoonya biki ebiriyo ebirala ebiri mu maka g'omukyalo ono tannabaako kyayogera akyasirise oba muntegedde tannabaako kyayogera akyasirise ensonga endala Rolls Royce yeetanudde butanuzi oba wabaddewo ensonga endala oba bwekwasa Rolls Royce
naye nga mu butuufu bwakyo Amongo bamugambye bamuwe ekifo ekirala n'agaana. Ku ssente zaalina tukize tugaane. Jjukira baba balonda ekifo ky'obwa sipiika, President Museveni atuula awo n'abalaba. Kye baakola ne Kadaga. Ne kino nkikugamba okusinziira kwa Amongo ssente z'alina asobola okugulirira ababaka ne bamuwa akalulu singa bamukkiriza n'abeera ku lukalala lwaba bagenda okwesimbawo ne bwabazze nga independent. Asobola okugulira kubajjukira kati awo babeera bakizanyamu kifiiriza. Balinza okugamba nti katu aba opposition bonna ne bagamba ffe katuwe Amongo twerira akasente kaffe. After all bano baagala nabo kujja tuzoganya bonna ensonga batambulira ku kimu kubeera nga balimba bulimbi. Okitegeera Amongo asobola okuwangula omuntu yenna candidate NRM ne Pierre Gwebererese. Kati ekyo baagala kirwanyisa kuba yoredde mu gabi wa kasente era emisango egimuvunaanibwa gya buli bwanguzi kugaba nguzi ebintu bwe bityo. Nti ye enguzi temubaddeemu nnyo nti eddaawe mutiise ng'agigaba. Era mujjukira ne kusagaza amabaati yavaayo n'agamba mu Uganda kye mugamba amabaati go kage basoose okubba. Engeri gye mwogereramu okubba kw'amabaati mulinga abagamba nti kinene nnyo ako kantu katono. Mu Uganda babbye n'ebisinga awo. Temukizimbagatanya nnyo. Byali bigambo bya mukyalo ono nga kiraga nti ye ku nsonga y'enguzi si kikulu nnyo. Ku nsonga y'enguzi si kikulu nnyo. Oba oli abba nabba. Otegeera oli ababba abbe. Bati temubatitiza nnyo kubeera nga abalaga nti kyamaanyi nnyo. Oba otegedde ebigambo bya mukyalo oyo. Kakati abagezigezi bagamba nti omukyalo ono akayimba nantabuulirirwa oba oli awo kaatuukirira. Abantu bangi bannabyabufuzi nga mwe muli ne president w'ekibiina kya NUP Bobi Wine yamulabula n'amugamba bagenda kukwata. Kinajjukirwa Bobi Wine after kulonda yali baali baagala mukwata n'adduka n'agenda ebweru. But emyaka 5 gy'amaze mu byobufuzi 7 kati ndowooza gy'amaze aza advocatinga fu obuli bw'enguzi nga alaga nti okulya enguzi kikyamu. Era ne baanika nnyo obuli bw'enguzi obwa omukyala Amongo yali atadde mu parliament omwo. Mujjukira abaana nga beekalakaasa ne babakwata ne babasiba. Mujjukira abawala abeekalakaasa nga bali bwereere awo wonna nga beekwasa ku buli bwanguzi. Kati nno America n'ensi endala ne ziteekawo sanctions ku mukyala Amongo. Amongo naye n'alaga nti teyeetaaga nnyo okugenda mu America kasita abeera nga asobola otambula n'agenda e Italy n'agenda e Dubai n'ewalala. Ye nga mu America teyeetaagayo nnyo. Oba okitegeera. Naye ng'abantu bangi bajja bakola ki? Bamulabula. Waliwo mwana waffe Waiswa Mufumbiro yakola statement n'agamba nti bali baakola obwakabaka obwabwe be balina okubeera nga bebasalirawo eggwanga. Bakukozesa ne bamala ne bakusuula. N'agamba n'Amongo bajja musuula. And after kumusuula ajja kusibira mugamu ku makomera either kitalya oba luzira. Ebyo byali bigambo bya Waiswa mu myaka egiseera ne ka video bwoba okalaba quality si eryawe ennungi ennyo. N'ebyo bigambo byayogerwa. Abantu bagamba nti Amongo ono abadde alina amaanyi mangi nnyo. Ng'oggyeko okukozesa ssente n'amaanyi g'abadde ayogeza mubadde mubalaba. Tubadde mu campaign ng'alaga nti yali next ku President Museveni. Waliwo ne weyayogera n'aboggola bwe babadde mu lutalo ne Mawu nga ne tugenda kukkiriza mwana kujja alinnye mu sowaani zaffe kwe tuliira.
tetugenda kusobola tetugenda kikiriza bako kyokolawo. President n'amaakinga Tony omukyala mwayogerera n'agamba why omukyala ono yandinfuukira ekizibu. Jukira kiri mu science wa byabufuzi naddala ebya Afrika, omugagga tafugibwa. Omugagga asobola okudictatinga kyonna kyonna kyayagala. Omugagga asobola okuteekawo embeera yonna yonna, temulina kye mugenda mukola oba muntegedde. Kati wano nno President byagasegase Tony zoono n'ebirala byonna n'agamba ono nno ajja kubeera bwati ne bwati, singa asukka wano kyangu nnyo ekyokunjeekera oba oliawo ne bansuula. Kati jjukira President yeetegekera kubeera ng'akwasa omwana, naye singa anaakwasa omwana nga already ayinamu abanene abasinga omwana amaanyi, omwana oba oliawo yandiremesebwa n'alwanyisibwa. Kati bagezaako okubeera nga babawayipinga out bonna babasweepinga okubeera mpozi oba oliawo nga bava mu system byonna olunaku olwaleero. Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'awandiika ku kibanja kye kya Facebook n'agamba, we raised concerns about Jennifer Bamturachi former Uganda Airlines. Some people said we are just malicious. When we raised concerns about the speaker, the same people said it was both malicious and hatred. But as someone once said, give time, so time. While I'm not confident at all that the regime is now serious about fighting corruption and bad governance, because that is their DNA, at least this should be a lesson to leaders whom they use to do ridiculous things and then throw them under the bus. Agamba nti Joel Ssenyonyi agamba nti baali bakola ku nsonga z'Abamtulaki okulaga ebikyamu byonna n'obuvuyo obuli mu Uganda Airlines. Abantu abasinga bagamba nti bano balina obujja n'obutaagaliza. Bwe batuuka ku nsonga za speaker ne bayogera ku nsonga za corruption n'ebirala byonna, ne bagamba nti ate bano abaana balina obujja n'obukyayi byonna n'obutaagaliza. Wabula n'agamba nti omuntu omu yavaayo n'agamba nti ekintu kiwe buwi kaseera kadde kaba kadde era ddala akadde katuuka. Wano nno n'agamba kino kibeere ekyokulabirako nti newankubadde takikakasa ndi wali ligimu eri mu kulwanyisa buli bwanguzi, newankubadde takikakasa nti ligimu eri mu kulwanyisa buli bwanguzi nafuga bbi, kubanga eyo DNA yaabwe akikakasa bulungi nnyo nti oba oliawo kino kibeere ekyokuyiga eri abakyala bonna n'abasajja oba oliawo abakozeseddwa ne basuulibwa. Kino kibalage nti kijja kubaawo, bijja kubaawo nnyo babakozese bamale babasuulewo. Oba muntegedde, bajja bakozesa bamale babasuulewo kubanga kiri mu DNA yaabwe. Ne tujjukira waliwo ebigambo byayogeddwa era akatambi katambula, byayogerwa omugenzi Tamale Mirundi ng'agamba nti yenno lwakuba nti ekintu akantu keyageraageranya ku mutonzi kanene ffe ng'Abasiraamu Katonda tumugeraageranyako kintu kirala kyonna. Naye mu bigambo bya Tamale Mirundi ye ng'agamba nti NRM eringa Allah. Nti NRM ogikolera n'emala n'ekugoba oba n'ekusuula oba ne bakola ekikyamu kyonna. Nti ne Allah naye bw'atyo bw'ozimba omuzikiti akutta, bw'ozimba kyaki omu akutta, ne bw'ozimba essabo akutta. Kati ye bw'atyo byakola ki? Bwe yali ageraageranya ensonga ze nga bw'aziraba. Bangi bazibawa ebyokulabirako bingi nnyo. Bazibawa ebyokulabirako bingi nnyo ku mukyalo ono. Na butya bw'abadde ajja akolamu ebintu bye n'okubitambuzaamu, oba oliawo abantu ne bagamba naye
kikyenyo tukize tugaane omukyalo ono ye yakulemberamu okuyisa obubi ennyo omukyala Rebecca Kadaga n'atuuka n'okukoggana n'atuuka n'okulwala n'afuna depression ebifaananyi ne birandika okumukuba nga alabika bubi bambi ng'ate yabadde speaker parliament mu mbeera yonna naye ngoba gye bamugobamu na buli kimu ekyamugibwako abaana batandise okugamba nti oba oli awo Kadaga is revenging. Abantu bagamba nti oba oli awo Kadaga is now revenging indirectly naye ng'ekyebuuzibwa guggwera wa amawulire agakwatagana ku stories ez'omukyala Amongo abadde speaker parliament newankubadde ekifo kyamuvudde mu ngalo ne bamugamba stepping aside n'agezaako okukola some resistance ebyaddiridde tebyabadde birungi. Ebintu ebimu ebyakolebwa mpozi ate omukyala Kadaga bwe yali bamwekizitinga mujjukira baali bamwekizitinga bamugamba Debbali jjukira baali balaga nti ekisanya kye kyali kulera kyabulayo ttaamu emu ne bagamba genda kati kye bakoze ono omukyala naye wano nno Bobi Wine avuddeyo n'awandiika amidst endless diversions by the regime to deflect citizens' attention from the recent electoral fraud and Uganda's deepening moral and institutional collapse. These words by retiring judge, His Lord Worship Stephen Engonda Ntenda, at his farewell sitting yesterday could not have come at a better time. The judge urged the judiciary to search deeply within itself for a soul. He boldly condemned the injustice and cruelty of continuing to jail Comrade Waiso Mufumbiro without bail beyond the constitutional limit. Moreover, on a minor offense, to the extent of denying him the chance to accompany his children to bury his wife. Omulamuzi mpozi ate Egonda Stephen onono yawummudde naye Bobi Wine agamba nti newankubadde ebigambo byajjidde mu kaseera akakyamu nga waliwo diversion yagise diversion y'okujja Bannayuganda ku mulamwa omulamwa gw'okubanja akalulu akabbibwa n'ebiki ebyekyamu ebyali mu kulonda abantu ne bajja ku mulamwa okwo agamba naye omulamuzi ono yamusanyusizza nti mu bigambo byavuddeyo n'afalaasira abasigaddewo abalamuzi mu judiciary n'abagamba nti bannaaye munoonyerezenga nnyo mudiikinge deep era musalenga mazima. N'avaayo n'avumirira n'agamba nti avumira ne sekuvumirira obukambwe obukozesebwa ku bantu nga Waiso Mufumbiro abatalina musango okubeera ng'essaawa zino bakyali mu makomera newankubadde kiri bweru wa constitution kubanga constitution yandibadde yabatadda naye abalamuzi tebagoberera constitution paka kakati bakyasibya abantu bano nga Waiso Mufumbiro oba oli awo ne bamulemesa n'okubeera ng'agenda okwegatta ku baana be aziike mukyala we oba ontegeera omulamuzi noono oba oli awo ebigambo ebyo yabyogedde ng'ali mu kusiibula judiciary ng'awummula. Ebigambo bino ne bijja ne byegatta ku story ezibaddewo oba oli awo ezitambula ez'omukyala Amongo kubeera y'omu ku bagambibwa nti alina nnyo omukono mu judiciary nti Amongo nga bw'olaba bibadde nga bagambanga nti omukyala rather omusajja Kale Kaihura yalina nnyo omukono mu bitongole bya poliisi n'ebya security ebirala kubanga awamu yakolanga recruitment ez'abantu abamu
kakati bakulaga nti Namongo naye alina anapahani mu judiciary ne mu parliament alina y'abantu ne mu birala. Story eno twali twagiskipinze oba oli awo sente zaagula Rolls Royce gye zaava tetumanyi. Joel Senyonyi yali ku Radio Simba n'avaayo n'alaga nti omukyala Among alina radio bagiyita Mama Bukedia FM ya winninga parliamentary contract ya bilioni 3 mu bukadde 135 okubeera nga eranga activities za parliament. Ninga bagamba some of the managers who signed the contract on behalf of the radio station were also employees of the parliament. Obontegedde aba manager ba radio station ina ba signinga contract eno ate bakozi ba parliament. Wano nasaba nti kati akaseera kanengeri gyakwatiddwa n'abakozi ba parliament bano bakwatibwe oba bakozi ba Mama Bukedia bakwatibwe kuba beebuuza ate omukozi wa Mama Bukedia abeera ate omukozi wa parliament. Kitegeeza nti contracts nyingi nnyo ne tenda omukyalo ono zaabadde yeegabira eza parliament nga yabadde azeewa sente ne zidda mu nsawo ye. Mumuuza omukyala nga akulaakulana era agaggawala ku kisipidi ya yiri ebintu bwe bityo nga temubiraba. Kakati no waliwo story ate endala eyabaluseewo oba awo abantu gye badde babuusa amaaso ninga bumanyi nti ab'amawulire essaawa zino bagumbye ku maka ga mirundi 2 ag'Amongo ag'Ebukedia tebannatuukayo naye agali mu kibuga wano Kampala alina amaka agali Ekigo alina n'amaka agali Nakasero. Kati ku maka agali Ekigo waliwo story eya Pioneer Bus. Pioneer is a bus muzijjukira ezeza orange zasooka ne zikwamira ku kisaawa awo ekyenamboole. Kakati ate zalabiddwako nga ziri mu kikomera ekirinaanye ennyumba y'omukyala Anita Among abadde speaker wa parliament. Ziri ku lusozi eyo waggulu gye zaasimbibwa. Newankubadde abaana bano ekyabatuteewo babadde bagenze ku coveringa stories biki poliisi byejja mu nnyumba ya mukyalo ono naye ate beekanze bagudde ku zi Pioneer Bus. Nga bagudde ku zi Pioneer Bus ezibadde zimaze akaseera nga zivudde ku luguudo zibuze. Tetumanya ni 9 bus zino. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukwana eno mbagaliza okubeera nga musula bulungi nnyo mbere bulungi mweraba.